Yes, webale kubanga okyatugoberera ku mukutu guno, webale kubanga okeredde ku mukutu guno, we ya subscribinga nkwebaza, webale kubanga otambula naffe ebbanga lyonna mu mawulire ge tukuweereza. N'ennyongera okwebaza mwenna abateeka comments zammwe mu comment section okubeera nga mutuwabula mutuweereza amawulire ag'okubanga tukwasaganya n'ensonga endala zonna ezikwata ku mawulire ge tubawa. Mbeebaza okubanga mutambula naffe kye mukola kya mutawana nnyo, mwebale kubanga mukyayimiridde n'omukutu guno, era nnyongera basuubiza nti tugenda kubaweereza paka tuliwo kubaweereza mu mbeera yonna. Kati gwatanaba kubanga osubscribinga, nyongera okusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko osubscribinge ku mukutu guno, okwate ne ku kade aka notification, ojja kubeera tomisinga nsonga yonna, era nga bwentera okugamba nti ojja kubeera omu ku abo abanaasookanga okumanyisibwa singa omukutu guno gunaaba guyina ensonga yonna gye gutaddeyo. Kakati olunaku olwaleero nina amawulire ge mbasakidde. Olunaku lw'ejjo bwabadde buzibaawo, omukyalo oyo gwolaba ku screen yo oyo yalinga akaaba, oyo omukyala gwe bayita Maria Goreti Kitutu. Oyo nno omukyala nga minister, cabinet minister avunaanyizibwa ku nsonga z'Ekaramoja oba Minister for Karamoja Affairs. Simanyi bamujjukira ekifo ekyo, minister yakirimuko emabegako yali first lady mukyala wa Museveni amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni, ye yali mu kifo ekyo, then oluvannyuma ne balonda Maria Goreti Kitutu okubeera Minister for Karamoja Affairs. Kakati nno omukyala ono jabufuddeko ebiseera ebyo byonna twajja tubasomera omusango gw'amabaati. Jukira waliwo amabaati agali gagenda Karamoja okubanga gayamba abantu baayo n'ebintu ebirala oba obuyambi obulala ebyali bigenda okubanga biyamba abantu b'e Karamoja. Abamu ku bakungu mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni, mu gavumenti ya NRM, baasalawo okweddiza oba okwezza obuyambi buno, omwali amabaati, omwali emmere n'ebintu ebirala. Bino nno byali bigendereddemu kugenda Karamoja kubeera nga biyamba abantu baayo abaali beetaaga okubanga beetaaga obuyambi. Kakati n'abamu ku bakungu mu gavumenti ya NRM ne babyezza. Abamu omwali Minisita Amos Lugolobye oyo gwolaba omusajja wakati oyo akaaba, oyo ye yagazimbisa ekiyumba kye mbu oba kyali kiyumba kya nkoko oba kyali kiyumba kya mbizi oba kyali kiyumba kya nte, naye nga amabaati ago golaba ku kiyumba ekyo gaali gateekwa kubanga gagenda Karamoja okubeera nga gayamba abantu baayo abaali beetaaga obuyambi. Kakati ebiseera byatambula, abamu ku bakungu mu gavumenti eno baabavunaana, omwali Amos Lugolobye, omwali Maria Goreti Kitutu, omwali Agnes Nandutu n'abamu ku abo newankubadde balondamu, abamu baabavunaana, abalala ne babaleka. Kati njagala okutegeeza gwali ku mukutu guno ampuliriza, njagala okutegeeza nti omukyalo ono Maria Goreti Kitutu ate ebibye bibi olw'ensonga nti omu ku bantu abasigaza emisango newankubadde abamu baababuusa amaaso, omwali Judith Nabakooba, omwali Speaker Anita Amongo, ono ye nga Abibu Buwembo yamulemeddeko yekka, omwali Vice President mu gavumenti eno amanyiddwa nga Jessica Alupo, omukyalo oyo, omwali omusajja amanyiddwa nga Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija, bonna baali ku lisiti eyo ey'abantu ababba amabaati agali gagenda Karamoja. Kati olunaku lw'ejjo ennaku z'omwezi zaadde ziri 28 omwezi guno ogw'Ekkumi mu mwaka gwa 2023, omukyalo oyo Maria Goreti Kitutu, jjukira ye abadde akyavunaanibwa emisango, amaze ebbanga nga bambi yeekubira enduulu ng'agezaako okuleeta obujulizi obuyinza okubanga bumutaasa abe ng'ava mu musango guno. Maria Goreti Kitutu yagenze mu kooti gye bayita anti-corruption court ateekeyo okusaba kwe nti bambi nina ebintu byenzize empitamu. Jukira baali bamulimandinga okubeera nga tatannaba kubanga asalibwa kibonerezo. Omukyalo ono nno bambi yazze mu kooti ne muganda we amanyiddwa nga Michael Nabonya Kitutu n'omuyambi we oba personal assistant we amanyiddwa nga Joshua Abaho, bano nga bafeesinga emisango oba charges okudaivatinga oba okubulankanya amabaati agasukka mu mutwalo omulamba. Amabaati gano agali gagendeddemu okubanga gayamba abantu b'e Karamoja mu kye baali bayise Karamoja Community Empowerment Program, ne bagatwala ne bagakozesa ebyabwe. Bano abasatu, omuli Maria Goreti Kitutu, omuli muganda we Michael Naboya Kitutu, omuli personal assistant we Joshua Abaho. Abantu bano abasatu bagenze mu kooti eya anti-corruption court oba kooti esala emisango gy'obuli bw'enguzi, ne beekubira enduulu nti bannange abasirikale baadde batutulugunya, abasirikale baadde balwawo tuwa emmere, tubadde tubeera mu mbeera ey'okubonaabona, tubadde tusaba omusango guno guyimirizibwe, waakiri tubeeko engeri endala gye tunoonya obujulizi obuyinza okubeera nga bututaasa tuve mu musango guno. Omulamuzi wa kooti eyo
gye nkutegeezako gye bayita anti-corruption court akawaŋŋamudde n'ategeeza Maria Goretti Kitutu nti nnyabo byoliko osaaga oteekwa okugenda. Omukyalo ono bamuyita Lady Justice Jane Akuwo Kajuga, ono nga yali mu musango guno. Ku lunaku olwokubiri olunaku olw'ejjo yawuliriza okusaba kwa Maria Goretti Kitutu n'abaana ababiri omuli muganda we ne personal assistant we nga bagamba nti ye nga abalumiriza nti mu kusaba kwammwe temuliimu bujulizi bumala era mubulamu ebintu bingi nnyo. Era statement yagambye nti it lacked substantial evidence and contained falsehoods, nti mulimu obulimba bungi nnyo era sisobola kuyimirira ku kusaba kwa mwoko, sisobola kuyimirira ku bujulizi bwe muleese kubeera nga mbasonyiwa obanga omusango tuguyimiriza gubeere nga tegutambula. Kubanga ye yategeezezza nti amabaati omutwalo ge mwabba, amabaati gano muteekwa okuba nga mugazaayo. Kakati nno omukyalo ono Justice Kajuga gwe nkugambye ye n'asalawo nti tewaabadde bujulizi bulumika kimala kulaba nti tuteeka abasirikale bano nti oba babadde bababonyaabonya tebuliiwo, okujjako okuswala mu public olwa media ezitambuza amawulire gano. Ndoza kyekireetedde Minisita Maria Goretti Kitutu okubeera nga asaba omusango guyimirizibwe, wabula omulamuzi Lady Justice oyo gwe nkugambye yabigaanye. Kakati nno njagala okutegeeza nti emisango gino teginaba kubanga giggwa newankubadde nga baminisita bangi abamu tetunabalabako we baleetebwa mu kooti. Twalabako Minisita Amos Lugoloobi, ate nga lisiti y'abantu bano ababba amabaati nagikusomerako k'emabegako gwe yatambula naffe. Kwaliko Prime Minister Robina Nabbanja yatwala amabaati 2,000. Eyo lisiti nagikusomera Maria Goretti Kitutu. Nenkusomera Karamoja Minister amanyiddwa nga Nandutu, ono nga ye muyambi wa Maria Goretti Kitutu. Ono Minister amanyiddwa nga Agnes Nandutu, era naye yatwala mabaati 2,000. Ono nno omukyala mubaka mu Parliament akiikirira Buduuda nga Woman MP Buduuda District. Omukyala oyo yatwala mabaati naye 2,000. Ethics Minister Akero oba gubaita Rose Lily Akero, era naye namukugambako yatwala mabaati 8. Lisi yo nagikusomera. Omwali ne Speaker Anet Anita Amongo yatwala mabaati 15,000. Simayo bannafuna obudde nenjikuddiramu. Jessica Alupo Vice President yatwala mabaati 15,000. Minister Amos Lugoloobi yatwala mabaati 3,000. St Peters Church of Uganda, church yo gye bayita St Peters Church of Uganda, omusumba waayo oyo bamujjukira yali ayina erinnya lye bayita Seiko Serumbugu. Oyo omusajja naye yatwala mabaati 15,000 naye nno nga si mukungu mu gavumenti. Kati nno ne Kaawa Nakapiripiti District naye yatwala mabaati. Ebyo ebintu byonna nja kubikomezaawo singa naafunayo abagamba nti lisiti gikomyewo ddemu ogisome. Ziwano ku Red Zone TV n'emikutu gyaffe gyonna emirala egigattira mu Red Zone TV omuli Breaking News Uganda, Omunaala TV n'emikutu emirala gyonna nja kuleeta lisiti eyo ngisome. Naye nga wano njagadde bategeeza Maria Goretti Kitutu okwewozaako kwe kugaaniddwa, era we twogerera agenda kubanga afeesinga kooti eya anti-corruption court addemu awere nembe n'omusango gwo. Jukira tannaba kusalibwa kibonerezo, era wano wetusuubira okubanga ekibonerezo kye wekigenda okubanga kimusalirwa. Kwe bali kubanga okyatugoberera updates nga zino tubeera nazo. So kati atannaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno, okwate ne kade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna amawulire gonna nga we gajja tujja kuba tugakutuusangako. We bali kubanga otambula naffe.